Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo abali mu kutulaba ku Extra Digest mugoba nsonga. Nze IBRAH Mukasa abasinga gwe mujjukiranga atakoga atagejja atagenda naye nga twavaayo ddeeyo naliko MC Breyo nane tuvaayo. So I'm IBRAH Mukasa. Happy 2022. Nebaza Allah yatonde eggulu n'ensi atusobozesa nate okuyingira omwaka omupya guno era nsaba atubalire birungi byereere atugaziize enfuna yaffe ate alungamye emirimu gy'emikono gyaffe ffe abaweereza abaddube nga IBRAH Mukasa ne mwannyinanga omulungi wano Solome Nanvule Sembeguya. Tukwanirizaako ku show abasinga bakumanyi nga Mama PTMOF okuva e Canada naye nga gwe mukyala Solome Nanvule Sembeguya. Yesebo. Nkwanirizaako ku show buuza ku bannayuganda abatulaba e Uganda n'emitala w'amayanja. Mbalamusiza nnyo bannayuganda abatulaba mwebale nnyo okubanga mugoberera omwami ono IBRAH Mukasa tubasiima nnyo mu kuliko omwaka. Amiina. Mukama yeebale gubatuusaamu buli omu mu nzikiriza ye mu ntegeka ye. Nze nno 2022 njeebaliza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. IBRAH nziisa abantu. Naye nebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu era nebaza Mukama nti n'abo abatulaba balamu y'ensonga lwaki batulaba. In fact, waviiriddwako one of your girls. Yes. Abeera right hand woman, right hand man. Yes, right hand woman abasinga bonna ababadde boogereziganya naye mu services zange zengaba ze bayita Mariam Nagawa. Buli omu mbadde mugamba agende wa Mariam abadde mukyala mu Islam mwana muto. Naye Allah amusonyiwa ebyamusobawo byonna Allah bwe yageze ate Allah tagera kibi. So mukyala Solome tukwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Oli Kampala. You came in for holiday, you came in to say hello to people, n'okwasaganya ebintu ebirala. Christmas eya lockdown ne New Year's eya lockdown obi experiencing zotya. What is your experience? Nze no IBRAH bwe nzija wano sibeera njawukanako ne bannanga abalala abasama ababa bazze okulya ssente n'okusanyuka. Bwe nzija wano mba nzize kukola. Nina ekitongole ekya non-for-profit organization era omwana oyo gwe twogeddeko awo gy'abadde akolera ekya teen mothers abaana abasobyako nga tebannatuuka. Pelletier Teenage Mothers Foundation watukyalirako kimanyi gyekiri. Kati nze Christmas nagibala ntabaala mu baana abo. COVID yabayisa bubi nnyo baana banaku baana tebalina kyate bagenda ne batuggala nga balina okusoma ebyemikono nga tebakyabisoma. Kati Christmas nagimala mu mabaafu nakolayo ekintu kye bayita Benson Christmas gifts nakwatagana n'ebibiina ebirala ne bannange ne tugaba ebbaafu ng'erimu emmere nga erimu sanitizer erimu buli kantu akasobola okuyisa omwana ali mu mbeera obubi mu COVID. Era njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli muntu eyawulira omulanga gwaffe oba watusabira ssaala oba watuwayo kadomola ka butto oba sukaali kyonna kye wakola oba watukubira bulango IBRAH atuwa eddoboozi buli wamu kyonna kye wakola okulaba nti twagaba ebbaafu 5 tubigaba mu Wakiso district 500. That is very good. Eruweero so nze obulamu Christmas ne New Year's nagimala mu charity era nkyali active mu charity work. Thank you so much. Bali mu easinga lockdown. I think something like 90% or 95 lockdown baji liftinze. Mwetesetese mutya gwe owa foundation addukirira abaana abobuwala abazaala at a teen age. Okweteekateeka ebyange bizibu kubanga emyaka egiyise mbadde mpandiika abaana 50 bokka nga ntwala kyensobola ne mbasomesa eby'omu mutwe 5 bulidde buli luvannyuma lwa myezi 6. So in the 2 years in a year mbeera n'abaana 10 naye kati kyendiko numbers nnyingi IBRAH abaana bayonooneka nnyo emyaka 2 egiyise. Bamama nina bangi abali embuto bali bangi bikyantabudde wentandikira ne wennaakoma ani gwe nnyinza okutwala ne gwe nnyinza okuleka. Wenjogerera kati nakawandika abaana 8 just muno mu Nansana wokka nga bali embuto ng'ate bali wakati w'emyaka 14 mpaka 20 nga tagisussa. P7 senior 4 wentambulira awo. Senior 3 senior 1 senior 2.
Odukanyota Foundation eno support ogijawa, how do you do it? Support njijja mu bantu nga mmwe emikwano nsabiriza nnyo Ibranze buli wembeera mba nsabiriza emikwano egindaba mu Canada egindaba mu USK mu USA mu Bungereza ne wane e Uganda so it's ebintu bya donation bya kusabiriza mpozi nteekawo n'emisomo egy'enjawulo oba kanzite conferences ez'enjawulo mubeera mu some income agiramu naye anyambako okuba nti no tukwasaganya ekibiina kino. Okay. Yes, sir. Kale tweyanza nnyo tweyanzege. Thank you so much. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tulina omukyala Solome mama PTMOF awangalira Canada naye nga right now ali wano Kampala. Tutunulira ensonga mpitirivu nnyo abeera ku mukutu ogumanyiddwa nga kive Bulaya visa tips. Yes, sir. That is on YouTube. On YouTube. Osobola okugendayo no subscribinga no nya previous shows no jango picking alif here and there. Tukola ne Roast Coffee Academy ku Alwada Molao Airport Road UAE Abu Dhabi. Atenga ne Kampala baguddewe tabi enajja nankumbi ku stera wojjo kubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. Atenga banywanyi baffe aba Alberedian Ventures Limited batwala abantu kuba kyeyo ekata. Ministry ekikula ky'abantu obeya gender labor and social development yabawo olukusa okunoonyeza bana Uganda emirimu ekata. Teri walala we bakutwala okujjako kata. Muchala Solome, last year waina conference about human trafficking in Canada. Breaking the silence. Breaking the silence. That is about human trafficking oba okukukusa abantu. Esebo. Twalina omukyala owalwanirira eddembe ly'abantu. Esebo Mariam. Muchala Mariam ng'atunuulira basically human trafficking. It was a great show. Abantu bajagala ba followinga bulungi nnyo. Ne conference yatambula bulungi. Very good. So before nga tunagenda wala tusigire ekifaananyi, how was the conference? Impact ya conference to society yali etya? Conference yali tambula bulungi mukama mulungi era njagala okwebaza abantu bonna aba participating ne bajja. Yalimu a little bit of challenge kubanga Canada bali bakajigula. Kakati naina abantu abayina okuva e Uganda bajje beetabe mu conference eyo. Naye Canada bweggula wensi neteekawo akakwakulizo nti okulinnyenyonyi restriction nti okulinnyenyonyi olina okubanga obadde olina empiso bbiri eza covid okugema jabs bbiri. Kati jjukira waali wakyaliwo confusion y'amaanyi batukuba mazzi eddagala si lituufu si propaganda lifu batuwa butwa. Kati nafunamu ku challenge ku bagenyi bange abamu abalina okubeera mu convention either baali si bageme oba balina kempisemu naye abaali abageme bajja era conference netambula bulungi. The impact was very perfect. Twebaza Katonda twafuna good numbers ate namwe tubeebaza mwatucoveringa nzijukira wandeetako ku Zoom oyina engeri gye wansika nonzije Canada nontuusa wano e Uganda TV. Banaye kyansanyusa nnyo. Thank you so much. Yes, twalina David Lutalo mu bayimbi ye yali qualifyinga najja n'asanyusa abantu after lockdown. Nkugambye nti IBRAH nga toyina nawo oyisa kigere bambi omwami oyo tumwebaza nnyo yatukola bulungi nnyo ba speakers bonna abajja kyatambula bulungi. Of course Post Bank yayimirira naffe Madam Florence Nsenga so twalina ba international guests abawera era ekintu kyatambula bulungi ne tukkiriziganya nti okukukusa omuntu tekiva tekidependinga ku wawooli tekidependinga ku sente z'oyina wabula kidependinga ku bukujjukujju omuntu bwajja n'akwogereza n'akukukusa mu ngeri era ne tukizuula nti need eriwo wano mu Uganda IBRAH buli muntu ayagala okweseetulako wano okubaako ne waalaga kituufu kyazuulibwa nti human trafficking naddala wano we tuli eri nnyo mu baana be bakukusa nga babatwala e Bulaaya mu bintu eby'enjawulo.
kye twatuukako. Then ate ku side ye Canada abaana abato baba kukusa nnyo mu bya escorts, mu bya prostitution ne mu by'okukusenjaga. Naye kati ne tusalira wamu amagezi ne tuteekawo awareness, tutandika okyogerako kibeere nnomo. Manyi waliwo ebintu nga ffe mu culture yaffe si byangu byakwogerako, ng'ekigambo kya sex kizitoowerera abazadde okwogera. Omwana n'abijja ku internet n'abijja ku YouTube, kati ne human trafficking weeri. Thank you. Tweyanze nnyo tweyanzege. Tulina mukyala Solome abasinga gomanyi nga Mama PTMOF awangalira Canada. Shamila Kavuma, my beautiful sister, I love you so much. You're busy making good money. Mu Canada no yakugamba? Yangamba Allah yabikola byonna. Abaana abo, abaana ba Kavuma ne family ya Kavuma eri blessed. I don't know, muli blessed. Tata wa mali blessed. Mama baba bali blessed. Mama Tifa. Kwagala nnyo. Oli wa kabi nnyo. So, Mama PTMOF, njagala tutunuulire, every year you have something for Ugandans in Uganda and Ugandans in diaspora. Last year, waina omusomo oba conference about human trafficking. 2022 ono gwe tulimu olwaleero. Foundation ya PTMOF erinachi eri bannayuganda bawangalire Uganda n'abawangalire emitala w'amayanja. Bannayuganda abawangalire Uganda n'emitala w'amayanja 2022 mbaterekeddeyo omusomo. Guno nno gwa njawulo gwabeerawokko mu 2018 mu 2019 gwalina okubeerawo mu 2020 covid n'abirinnyamu kati gukomyewo 2021. Bino nno bya agriculture. Omanyi Canada twembracinga nnyo nature, twembracinga nnyo ebintu ebyo organic stuff. So gugenda kubeerayo, it's an expo exhibition oba mu Uganda kye bayita bati omwoleso. Kati abantu abalina ebintu ebyobulimi, abantu abali mu tourism ebyobulambuzi ebadde affected nnyo olwa COVID-19, n'abantu abali mu real estate, n'abatereddewo ekintu ekigenda bafunira akatale e Bulaaya. That is very good. Especially mu Canada. Kubanga we gugenda okola ki okubeera. Was Canada eri mu North America? Eri mu North America. Very good. We gugenda okubeera. Batya ogenda kumbuuza otya. Kati nina abalimi abamu, for example nga abamu ku ba sponsors baffe, ba Swift Food. It's Swift Food exports and imports. Abantu abo be batuletera ku matooke e Canada, be batuletera ku kyennyanja ekikalu, be batuletera ku kikogamba bw'obeera wano nga oyagala okufuna akatale ng'oli mu byabulimi e Canada, olina kubeera mu export and import. Okitegeera oba ensigo ennungi. Omanyi Uganda tuli blessed n'ebintu ebiri nakyo. Oba ensigo ennungi osobola okutunda ensigo, ebintu ng'ebyo. Kaakati oba okujja okulaba machines eri e Canada abalima tuyina seasons nnya, tuyina omuzira, tuyina enkuba ennyingi ennyo, tuyina n'omusana omungi ennyo. Abalima eri ne babirima batya ng'oyagala okufuna technology, tractors, ebyuma ebisobola okuba nti be increasing ku production. So abalimi bwe batwe bagenda okifunamu. Then ab'obulambuzi, ebintu ebyokulambula bino bu tour and travel bwafuuka bungi IBRAH. Abantu abasinga tebakyayina trust okujja eno. Of course. Baba fera ne bazze ne bakola ki. Kati wabera ne company yonge eri registered. This is the opportunity okumitinga ne ba inbound aberi abe Canada, I think babayita outbound. Agencies eziri eri abazungu ze beesiga ne bakwatagana naawe ali wano ne basobola okuba nti bagenda kola ki, bagenda kuyamba okulaba nti osobola okuba nti receiving abantu abo n'obatwala ku Mountain Elgon, n'obatwala ekisolo, n'obatwala buli wamu w'oba olina obatwala. That is for the part of tourism. For the part of tour and travel. Then waliwo abantu
kati nze ticket eyandese sagikuze online omukyala yajinguzizza ali wano bamuyita nayo safaris of course you know so aba tutambula nnyo abantu one travel bwe bato then n'omwoleso guno nga gwentaddewo osobola okuvayo nga company not sponsoringa n'ogamba nti nze buli muntu anaabanga afunye visa okugenda ticket njimuwera ku percentage bwenti so ne basobola okukola ki okumanya munnayuganda ali wano ali mu bwajjo kifunamu then abali mu real estate abantu b'omu diaspora twakoowa okubbibwa twakoowa ab'eŋŋanda twakoowa tuzimbira twakoowa tutegeerera tubikooye era simanyi abasama bameka abakomyewo wano bali ku nyumba beekubisa ebifaananyi babalambuza ennyumba naye nga si zaabwe nga baazeeyazise IBRAH bwe baddayo olutambi lukyuke olina okumekinga sure endagaano wagirabyeko ebyapa wabirabyeko biri mu mannyago ebintu ng'ebyo kati tulina companies tulina omwami Sema Properties Haji Slylight Semakula thank you so much y'omu ku ba big sponsors mu Rio He's on board already. Very good. You know? Kati abantu abo bagenda tutegeerera batya. Nti oli eri ogula kapoloti wano zaafuuka milioni 10, 15, 2 omanyi IBRAH ezo sente zisoundinga nyingi. Nti ogula 5 ku 10 milioni 10. Bantu wano mwe muzisasula mu kashi. Naye feri parawa pacheke si kyangu kati nga Haji nga Sema Properties batukolera enkola ng'osasula mu kibanja mpola kyapa mu ngalo twetaaga abantu abalina programs ng'ezo n'akuzimbira ekintu ba-creating awareness bayambe n'abantu osasula contract everything is on the paper sente teziyita mu muntu yenna zigenda mu so bw'oba oli eyo ng'oli mu bya real estate nga weetaaga akatale ng'ako Canada nnene nnyo okitegeera you can find such a market ng'oli mwesigwa ng'oli registered omwoleso gwa this time round mulimu ebyobulimi obulunzi real estate ne tourism. Thank you. Okay. Omuntu ajja atya on board to take part okwekizibitinga Canada okwolesa ajja atya on board okwolesa kyayagala okwolesa bw'oba ng'olina ebyamaguzi ng'olina n'ebyogenda okutunza abantu abali mu diaspora omudaala gwa $5 osaswa $5 n'ofuna invitation letter ekuyita okuparticipatinga mu mwoleso ogwo naye invitation letter eyo si ejja okufunisa visa nga company olina okuteekerako documents endala ezoogerera nti ddala company eri registered eri GT eri esasula omusolo biki era bw'ojja eri kyekintu ekigenda okukola ki okubeerawo then ne tubeerayo n'abantu sekinnoomu abagenda okubanga bakola ki nga bajja mu mwoleso ogwo ba participant betwaliise ba participant osasula $25 gw'oyinza okuba ng'ozze ono si yagenda okwolesa ono yagenda okubeera mu mwoleso alabe we bitambula alabe biki ebibeerayo ensonga zonna z'oba oyina nti gw'ogenda kifunamu otya ng'ozzeeri abo ba $2 biki $25. Okay. Per head. Bitano pa company. Anafuna omudaala. Anajja mu mwoleso ndoza twagenda lugogo wano ku gate ni mu nejinja mwoleso gw'ebyobulimi. Twayingirayo ngayo kukola ki? Of course kuyiga abali abatalina company kwali kuyiga n'okugula n'okumanya companies zino wezisangibwa n'emiwendo then companies nga bw'olaba Zikakira Sugar Kinyara Sugar Mukwano Industries n'abalala ogwabwe bakushona designers abambaza abantu bajibuke fashions ogwabwe gwakulaga misono gye bayina emipya products ze bayina n'emiwendo nawo okubasanga ne contacts kati gwayagala okulinnya ennyonyi tukijje ku level ya taxi nti ogenda lugogo uma gwayagala okulinnya ennyonyi nti ojja okiparticipating ogende mu mwolese Canada very good olina okufuna empapula ezinnyonnyola ogenda kifuniramu wa IBRAH gwe obozze oli munnamawulire ogenda tukwata tukoleko olugambo naye olulungi oli positive obeere wakisa Only productive. I know. Omuntu omulala kisinoomu ayinza okuba abadde ayagala okulaba ku Canada okumanya Canada. Besides okubeera mu mwoleso. Ng'olina ebirala. Agenda alabe Rainlands. Yes. Tennessee Bar Authority.
Toronto. Agamba atya Katende Stewart. Katende Stewart naye mu Canada nenga bonna boyogerako ba Canada bakyakutegeera IBRAH. Tuwuliziganya. Waliwo n'omuyimbi wange bamuyita omuyimbi wange wa Katende. I'm forgetting the name but nja kujjukira. Yeah. Jebali bakutumidde nnyera bakwagala. That is very good. Yes. Okay, so tutunuulire ebisaanizo byagenda okwolesa obitunnyonnyodde n'ebyoyo agenda okutekinga part. There is a question abantu gye beebuuza. Njaloddemu otunnyonnyole wano ku kufuna visa. Omuntu okwewandiisa ku post bank n'omuntu okuprocessinga visa. Enjawulo ebeerawa. Ogenda okwewandiisa ku post bank, aba post bank obanze mama PTMOF si ffe tugaba visa. Ffe omulimu gwaffe nze ndi mutegesi nataddewo ekisobolo bagasanga bannayuganda ababeera wano n'ababeerere. Post bank sponsor waffe be batuterekera ensimbi era gye tukolera okwewandiisa. Bw'ogendayo okwewandiisa bajja kuwa risiiti obukakafu obulaga nti ddala weewandisiza mu mwoleso guno. Risiiti eyo ejja kufunisa invitation letter. Invitation letter njogerako nnyo ku mukutu gwange ogwa YouTube. Chiva IBRAH visa tips. Bw'oba oyagala genda nga kinnoomu guno gwe mukutu gwosobola okugendako ofune ebingi bye sitasobola kwatuukiriza wano ebisobola okufunisa visa engeri gy'oyinza okweteekateekamu. Chiva IBRAH visa tips. Subscribe era okufollowing. Invitation letter is a purpose of travel. Kubanga bw'oba osaba visa bakubuuza ogenda kukola ki. Kati ffe tukuwa purpose of travel. Naye ku purpose of travel immigration lawyer oba agaba visa ansingako amaanyi abaayagala okumanya ddala ogenda mu mwoleso ogwo gwa nnaku 3 gugenda tandika May ng'ennaku z'omwezi 21 mpaka 22 gwani ava wano ogende e Canada obeere mu mwoleso ogwo ennaku 3 omale olinnye ennyonyi okole ki okomewo Uganda nga si kakodyo kakubulira eyo ng'abalala bwe bakola. Ffe tetukuyinaako tabbu bw'ofuna visa yo bw'ojja mu mwoleso tuba tetukuvunaanyizibwako. Naye kyenyinza okuyambako ekiyinza okuyamba okufunisa visa kubanga wano visa kyekisalawo kyekikutambuza okitegeera nti olina okuteekako ebintu ebiraga nti oli muntu wa buvunaanyizibwa wano oyinawo ky'oyinawo. For example oli muna business otambuddeko oyina abaana oyina ettaka wano bye batera okusaba social ties oyina omulimu ogunaakusanga oyina ebintu obuvunaanyizibwa nti tojja kulemera ki eri. Sigamba nti bw'ogenda bajja kulondoola kubanga wafunye visa bakugambe watusuubiza ojja kudda nedda naye ekikufunyisa visa oyina okulaga obuvunaanyizibwa bw'olina wano nti oteekwa okuba n'ensonga ekkomyawo e Kampala. IBRAH bwe tukutwala mu mwoleso guno kuba twagala okukutwala. Spark TV ekwetaaga, Digest ekwetaaga, abaana bo bakwetaaga, mukyala wo akwetaaga, ensi Uganda ekwetaaga nga naffe tukugabana nga bw'ogenda e Dubai nodda wabadde South Africa nodda ate nzirayo e Canada ojjadde inshallah this year. Naye guno omwaka ngenda kutambula nnyo nange natiddemu. Abagagga nina omugagga wange ali Australia bamuyita Saalongo Wales Kizito Azuli. Yaŋŋamba ajja kunsasulira ennyonyi paka nga nkooye. Nina ne kampani endala bagiyita Well Travel bano basiraamu batwala abantu kukola umura naye bagajja kunsasulira ennyonyi paka nga bakooye. Tubeeyanzizza abanansuza mu aba beetegeka nze ennyonyi tiketi bikimbi bank statement yange esobola okutwala abantu 4. Era we nali ngende South Africa bank statement neeteekako n'abaana bange nesigala ng'ebanjayo abantu 2. Banaye abanoonya bank statement munoonye ku IBRAH. Bank statement kintu kikulu nnyo ng'osaba visa. Zitowa nnyo nagitya. Bank statement kintu kikulu nnyo ng'osaba visa gwandaba oba mpuliriza
kubanga oyina okulaga obuzito nti ojja kusobola okusasula tiketi ojja kusobola okusasula hoteri osigazeemu n'akasente ak'okushoppinga mu butuufu bwayo. So nzito nnyo omulimu kikulu nnyo ekyo kampani gy'okolera kikulu nnyo okubaako ekintu ky'ebyapa kino kinnyonnyole Mama PTMOF bagamba embase zisaba ebyapa biki kiri ekintu ky'ebyapa. Ekintu ky'ebyapa kino twakikwata bubi ne tulowooza nti ow'ekyapa yekka yaafuna ne kaadi z'emmotoka naye nga ekintu kino omuntu ky'aba ayagala okumanya its assets. Abazungu balowooleza mu assets ebikalu sente z'oyina mu cash omuzungu tazimanye nga sente investments z'oyina zi sente okitegeera kati waliwo abantu abalina investments mu bank nga yateekayo ewaffe eri tuziyita RRSPs wano simanyi bwe muziyita ze zino ze bawa abantu nga ze bakusavingira ng'onookaddiwa NSSF zaawukana zitya. So investments ezo kati ennyumba oba ekyapa kyagira mu ngeri ya asset naye abantu abasinga bali ku ttaka lya Buganda erya Kabaka balina ndagaano tekitegeeza nti bw'oba toyina kyapa endagaano eri gy'oyina si asset it's an asset. Difference lwaki endagaano yalinga tekola ku kusaba visa nti bagiwandiika mu Luganda ebeerako ya chairman naye abazungu balina kye bayita affidavit. You swear an affidavit. No kakasa nti this is your asset no jija mu lulimi Oluganda no jiza mu lulimi Oluzungu omuzungu lwategeera kati gwandaba bw'obanga oyina just ndagaano it's an asset si kyapa kyokka kadi y'emmotoka it's an asset ye omuzungu amanyi bw'oba oyina property bino nga oyina property oyina emmotoka oyina omusaala oyingiza obukadde bubiri IBRAH newe kabakamu buli mwezi lwaki omuzira guba nze ndi wa 2 kitundu lwaki omuzira guba gukuba ebweru bw'oba oyina woosula oyina abaana oyina omulimu oyina emmotoka oyina wakayumba kakatonotono ebintu bino ebyekkuba ekyeyo kiyinza obutagatta bulungi okuggyako ng'oli very smart mu nkola y'ebintu kati ate abajja e Canada amagezi gembawa okusukka ku gundi okibaza ku future ku mpapula ku butuuze nti IBRAH kibeere long term tojja kunoonya nga zino ze tugenda okunoonya mu Buwalabu mangu speed ofuneyo capital jangu ng'onoonyeza future abaana bo oteekerateekera baana bo ne generation eddako nti kati abaana bo bajja kusoma mpaka ku university nga tosasudde ssente kati January etuuse babasumuludde mubadde muga abaana tebali musomera ate kati mukaba school fees e Canada bwe baggulawo kakibeere ekitabo ba pen si kiwaayo omwana asitula busituzi mboona kugenda kusoma Idris nkutumiddeko lukwago mpaka university future bwe akatabo kange ake Canada ekintu kyokka kyembeera mu nfuna kye bayita port visa lwakubanga ate mu Abannayuganda mwatwefuukidde kati ssebo visa tugisaba tukyali eri bano abaana bayita mmere nze bano abaana simanyi baligenda otuviira bannange ng'akatabo ke Canada kakulu nnyo health system yaffe bw'olwala Canada muli mu bantu nga bameka twe tulinga population ya Uganda eriki milioni 45 tuli mu ezo population ya Uganda ye population eri mu Canada naye ng'ate yonsi nene nnyo tuli batono ate Canada yensi ekyayagala ba immigrants bw'oba obaza kyampapula kwegasagana nnyo kwogera ku muntu ayagala ssente ngende nfuna omulimu nkole nfune ssente oyo tolina plan ye siina nnyo plan ye tulina Solome Nanvule Sembegya njagala kutumira ku bannayuganda bawangalire Canada at large bafaani bo inayo bangi thank you so much mbagala nnyo muli bantu balungi nnyo tukulaba Revi Boy the musician kwagala nnyo DJ Evo kwagala nnyo oli Canada awo we bali kubanga ondaba Louise Ndawula oli Canada awo nawe nkwagala nnyo we bali kubanga otulaba Shamila Kavuma sisobola kulekera kuyimba linnya lyo nkwagala nnyo mwannyinange omulungi muganda wange Stewart Katende nkwagala nnyo naawe oli Canada we bali kubanga okwasaganya emirimu gyo abe Canada of course Canada I'm going to come inshallah kansabe busabi bulamu before we go
abantu balowooza otwala abantu ebweru. How do you explain that? Abantu balowooza otwala abantu ebweru. Buli lwenkola nawe interview nfuna abantu inbox abangamba tuyamba tutwale. Kiki ddala oyinza kinyonyola otya? Kakyogere nga ntunudde mu kamera. Bannange sitwala abantu Bulaaya. Siri omu ku muntu atwala abantu Obulaaya. Wabula ndi munna Uganda omu eyeewaayo okusharinga ngeri ki gy'oyinza okutuukamu e Bulaaya for future purposes nga bwe gambye. Nkola ki gy'osobola okuteekateeka n'osobola okulaba nti ofuna visa. Kuba nakizuula nti okufuna visa it's still a big challenge wano mu Uganda. Era bwe twali mu COVID nga batusibiddewo mu lockdown nendaba kubanga twafuuka creative. Ekintu ekimu kye nafuuka okufuuka creative nateekawo YouTube channel kiva e Bulaaya visa tips. Nempeerako abantu tips, nkuwa tips amagezi nti goyinza obukujukuju boyinza okukozesa n'ofuna visa n'engeri gy'oyinza okufunamu visa kutegeerera. Naye bwe natandika ekintu ekyo nakitandika nga asaaga. IBRAH webale nnyo wantegeerera nnyo era omukutu ogwo mwe mugutambuza ne Mwami Farouk mbeebaza nnyo. Naye nga nakitandika mu kumbeera ya kuyamba abantu because of the overwhelming numbers. IBRAH okunnyonnyola ebintu bino omuntu kimutwalira essaawa emu oba bbiri n'obimunyonyola abamu ne babifuna ne babireka awo abamu ne babikola. Kati natandika okuba nga mbakyajingayo ka consultation fees $5 zokka okubikuyitiramu kubanga nalaba nti which is very okay. Kubanga nalaba nti omuntu eyeewaayo n'akomitinga n'asasula $5 ajja kupeyinga mu attention nga mbimunyonyola kubanga Omunnayuganda bw'omuwenya ekyobwereere n'atakiteekamu kintu tafaayo bwe bulwadde bwaffe obwo. Naye era of course abamu bagamba afera abantu akola ki naye ng'ate IBRAH waliyo ekintu nti abagenda e Bulaaya buli omu takubuulira bwe yafunamu visa, buli omu takubuulira tebaruusa buli omu takola ki. Naye nze neewaayo kuba siina kyenfiirwa ebbanga lyemaze mu Canada n'abantu benkwasizaako okufuna visa n'engabanya amagezi ago. Mpozi ekintu ekirala kye nayongeramu lwaki abantu balowooza nti ntwala abantu e Bulaaya. Omuntu bw'amala okufuna visa jada oli bwagifuna bambi nga talina gwamanyi lotale nga talina gwamanyiyo talina agenda mu receiving talina agenda mutegerero tusizeewa twayogedde bwosuza bannayuganda naye bamala ne bakolako fitina mbikola talina agenda mutegerero yangamba sijja mwatula nangamba IBRAH tulabudde Solome yeesonyiwe bannayuganda aganye bannayuganda basinga fitina. Ennyumba yange etuukibwamu nnyo abantu. Ennyumba yo yabisenge bimeka? Bisenge, actually it's a 2-bedroom apartment. Kati obasuzaawo? Mbatetenkanya kasitoba nga twogera olulimi lwerumu. Nkusuzaako olunaku abaana bange mbatikke bajjeeyo. Nkusuzaako olunaku olumu oba bbiri mpaka ne nkutwala mu mikono gya gavumenti. Noga nti wuuno. Kati wuuno ne nkuteekerayo mu nkola entuufu. Kati kyova olaba bambi abantu abamu balowooza nti ntwala abantu e Bulaaya naye nkuyambako nga tonnasimbula abaana bange bave South Africa bajje Canada. Naye nja kusooka kwogera nabo omanyi abaana bange balina police n'abagambye njala tugendeko e Dubai omuto n'agaana aŋŋamba ayagala America. Nja kwogera nabo. Nina n'omwana wa muganda wange bamuyita Fakulu nze caretaker we nja kumukuleetera. Bandeetera abaana nze seekaanya ndeza abaana abayise emikono tebayijjusa. How do you find Ugandans in Canada? A lot is said about Ugandans. Omunnayuganda aba mulungi nga yakatuuka akyanoonyerwa okuwulira essimu zifuna bwe mala omusamu omanyi gavumenti y'e Canada nnungi ne wenkutuusiza bakusuza ne bakunywesa ku bwereere ne bakuwayo ne ka pocket money. Kasita ka pocket money kayingirawo ng'asobola n'okusindika weeva e Uganda. Naye sikitwala personal kubanga gwe bayambe baleke gwe Katonda yagenda okusasula bayambe naye balina fitina abadde mulungi gye abaana balina fitina abo obulamu bwennina okukuuma famire yange kivamu ebyo naye nga okureceiving omuntu bw'okitwala tu personal okaaba oyiika amaziga akeera ku makya n'akwogerako ekigambo oba n'akola ki
ne bakikuba ne bino kakatola banti taddewo exhibition ne bagamba oyo mufere tekiriyo ku Facebook ne bawandiika nina mukwano gwange omulungi ennyo gwe wa introducingako mutabani wa is it showbiz? What is that for? Hamim Hassan, trending showbiz. Banange, nkwagala nnyo Hamim. Ayagala nnyo waka waffe bambi. Mulungi nnyo Hamim. Agenda n'amuteekayo n'atuwolereza ne batuvumira kuli IBRAH. Naye yagamba baleke bafani bwe batyo. Naye ng'oluusi abawandiika oba wabayamba somehow somewhere. Kati batuke bamanye ensi ekomye. Kati olabe ebungereza obe mu America osobola okubeerayo emyaka 5 ba 10 nga toyina mpapula IBRAH oba ontya nti nsobola okuwaayo ne bakussa kwetokota naye olwokubanga Canada eri generous mu mwaka gumu ebiri oba tokyagambwako in fact mu myezi mubangamba olutuukayo nga batandika okuyimba kayimba ka kamiri oba oyina befuula Oga yali abanyumizaawo. Oga yali ku border wansi awe Canada awo awakirira awo mu Rift Valley awo. Nesi bonna mulimu abalungi, mulimu abaana abalungi era mulimu abaana abanjagadde, mulimu abaana abansupportinga ebintu ne babijjamu ne babitambuza mbeebazannyo era mbaagala nnyo. Mulimu n'abampa references bonna si babi abasiima basiima so njagala kutumira omukyala Irene mwanyina ngo omulungi mukwagala nnyo oli Canada Irene kutumidde nnyo ne batabani bo ne family yo n'omwami wo mukyala Irene oli Canada nkutumiddeko muganda nge Yasini nawe oli Canada ntumiddeko Sheila n'abankema ng'oli Canada ne Sandra nawe oli Canada plus your family fitina erietya Canada rating fitina ye Canada erietya rating out of 10 nze ndi community leader ndi muntu w'abantu togenda kwogera mazima sigenda nnyo mu fitina naye nga I think bigambo mu diaspora yeche kibeerayo kweyogerako bangamba fitina eri mu Rainland zaawo ne Tennessee Valley Authority awo mbumpitirivu oga yali abinyumiza kwagala bakyala babandi kutwala abandi abana babandi bebalese ne babasobyako ebituuge ebinno ebitayina makulu bye babeera je nkolera sikutwalayo nawe sikwongera yebyo bwe bityo mama PTMOF kati kayina ekivulu yazikutte nyingi nyali Uganda aziyoola ebyo bwe bityo yatutte n'abaana ne family ebyo bwe bityo bitabira nno makulu bye babeeramu ayo najjayo eyonze naye nga n'ebirungi gye biri Canada tuli peaceful IBRAH tetuyina drama gwe mawulire kigwotukubako naye gwotwogera njala kutumira omukyala Julie Mutesasira my favorite nkwagala nnyo webale kubeera mukyala ali strong ebigambo by'abantu tebina kye bikukozeeko I love her so much you are a strong woman I respect you so much Julie Mutesasira plus your children that is Ezekiel Mutesasira and Esther Mutesasira very beautiful kids very well mannered banange Jeno Orlando Emplorando nkwagala nnyo jali n'abaana yatuletera abawala abanyirira webale kubeera strong man Orlando nali njogera naye kusimu nangamba IBRAH if you want to be successful come to Canada and weesonyiwe ebigambo by'abantu yes very peaceful very lovely Canada nsi nnungi n'abantu ababeerayo bangi obutonotono obwo tebubulamu naye nga tuli peaceful ndoza totulaba ku social media drama tulaba IBRAH bangamba waliwo mwanyinaffe omulungi yazaalira Canada n'alima nti yazaalira mu America Shamu yali abingamba Shamira kavuma nangamba IBRAH tabalima nti yazaalira mu America yazaalira Canada wano nambulira ne we yali na apartment n'azoogera but of course that is life of course Canada Bungereza America omuntu asooka kubya ekifaananyi environment almost yemu naye alimba mbu yazaalira mu America omuwala twali tumuyine Canada mwali naye nnyo nefe tusirika tuli bantu babi that is very good anti goli mukulembeze olina okubiraba n'osirika so lastly nga tuwunzika one more time abagala okujja take part ogenda mu exhibition kyenjagala okugamba nti tuli mu 2022 obwavu bungi twakava mu nnaku enkulu tebakufera okwewandisa tekuli ku street tetumeeting abantu mu restaurant okwewandisa kuli wamu wokka mu Post Bank ate Post Bank ey'okunkuluma road mu Summit Banking
bw'ogendayo ojja kubuuza omukyala gwe bayita Barbara oba mukyala Florence be bali ku diaspora desk especially mukyala Florence Nsenga. Bw'oba tomusanzeewo Florence buuza mukyala Barbara ojja kufuna okuyambibwa ofune risiti ya banka otwaleyo ebikwogerako bijja tutukako ofune invitation letter kyekisooka obukulu. Bw'obanga weetaaga okumanya ekisingawo ku mwolesi ogwo ennamba ngibawa ey'e Uganda. Tuwe ennamba y'e Uganda kubayinza ofunira Florence ejja kwanguwa nnyo bataziwera naffe tugenda giteekawo wali. Ennamba eyo gikubeko nga toyina kirowoozo kigamba nti bantwala Bulaaya. Gikubeko ennamba eyo ng'oyagala kubuuza weetabye otya mu mwoleso guno kiki ekyetaagisa akabuzeemu kesitayogedde wano naye togikuba na kifaananyi nti tugenda kuwakiza tukutwala. By the way, ono omukyala tagaba visa. Yes. Takola ku embassy ya Canada. Yes. Takola ku immigration. Ndi muwi w'amagezi. Tagaba visa. Takola ku immigration. Muberewo nga mukimanyi oba Uganda muine engeri gye mweyitiikiriza oshagana gamba yajja kugituwa visa nedda takola ku immigration. Yes, ndi muwi w'amagezi. Bw'oba oyagala okumanyawo ebisingawo ng'olina data genda ku YouTube Kiva Bulaya visa tips ojja tufunira kati ennamba eri 0750 87 45 00. Thank you so much. One more time, ujiddemu ye Uganda. 0750 87 45 00. Kakati bwe banaagenda ku Kiva Bulaya visa tips. Producer waffe Faruku yateekayo namba yange ya Canada eya WhatsApp. Bw'ojja mu inbox yange ng'oyagala nkutegeerera ebisukka ku exhibition. Nse tolinze ntye Canada ngenze ntye Canada. Consultation lwabiri $5. Ze sente meka eza wano mu Uganda. Nkyabimanyize. Nkyabimanye. Roughly $5 tuli mitwalo nga 10 n'emeka. 17. 2. Roughly 2. Yes. Ate ng'ekikumi giba mitwalo 35. Giba mitwalo 18 17. Anyways, abasente butono nnyo naawo. Bakuwa ekintu kya myaka generations. Sijja ginyumyanga. Si ya bule. Si ya bule. Abasawo basaba consultation. Baloya basaba yakasente. No ate onayagala kuwa amagezi gaabo naayira. Akukolere ku bbula akuyita atya. Ate otuukeyo oyogere ebitakwatagana. So anyway. Mbadde nsaba okutumirako ku baana bange IBRAH. That is Sammy and Solange. N'abakola ntya. I love you so much Sammy. I love you so much Solange. Mwami Sembego ya IBRAH wamumetinzeeko. Former international soccer player. National, ex-international, actually, that is the right word, ex-international cranes. Then njagala okwebaza ba camera crew baffe bozze nabo. Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi, Tony Senabulia ne Farouk banguminkiriza nnyo banjagala nnyo. Allah bampere ekisingo. Allahumma amina. Bana Uganda bawangalire Canada one more time. Mbagala nnyo. Mwenna. Nga simenye erinnya mbagala nnyo mwenna bati Shamira Kavuma nkwagala nnyo exceptionally nkwagala nnyo my beautiful sister Stuart Katende nawe nkwagala nnyo actually bano bagenda kunsuza eza hoteli nze sonyiwe totawana Shamira Kavuma agenda kunsuza yansaba nangamba nti bw'obojja you come with either your son or one daughter nja musigaza. So thank you so much for that pledge. It is upon me okuteekateeka tujje. Then Stuart Katende yagamba agenda kunsuza antambuze naye oyo wabiduuka n'okubaalo n'obisobola IBRAH njagezaako. Revi boy webale nnyo kasendu weevaako. Bakaita wave send Revu mami na yali Uganda wano wave hadi zogwange gwa ku receiving Stuart nawe nkwagala nnyo ne Shamira webale nnyo ka message yako bampereza ku sente nange bagamba abaana abo ngamba Shamira sends me akasente between mitwala 3 olumwa kubira nagamba ndi bubi naye 5 gano gakuberemu. Wow. Muchala Irene Canada nawe olumu okutera okungamba IBRAH ndi bubi naye akakadde kakuberemu. Thank you so much. Bamwe wale kumpereza sente. On camera I'm honest.
nina okubebaliza on camera. Thank you so much. Mumperereza munzikiza, but I have to appreciate in broad daylight. Mwebale nyantu bemmenya abo bampereze sente. Okusiima abantu nga okyali mulamu kirungi. Bambi Shamila, you send me money. Yeah. Muchala Irene nawe Canada you send me money. Revi Boy nawe ompereza. Lwakuba Revi Boy bambi tanaba kufuna nnyo sente. Naye nga ate mwatikirivu music wetu mwaka. Ayimba bulungi nnyo of course. Ayimba bulungi nnyo era nze manager we Uganda. Oh wow. So thank you so much. Abanetaba mu exhibition ya mwezi china kuzomwezi nga meka but bewandisa di. Yeah, exhibition bagiyita Home is Best Agriculture, Tourism and Real Estate. Egenda kubeerayo mu May 2022 twatandise dda January bobo badde tomanyi okufuna visa abasinga bambuuza okwewandisa kukoma ddi bw'obanga omanyi nti ogenda kubeera mu Canada mu May tosukka January okwewandisa oba okusubmitting ebintu kubanga Canada Embassy tulina giwa humble time to process kubanga kati visa everything due to COVID-19 nembeera bwekyankalanye buli kintu kiri online so backlog nene nnyo line nene nnyo making sure weewandisa aye bangamba babikolerako Tanzania yes osaba visa nga January tannakola ki tannagwako bobanga omanyi nti oyagala kugenda Canada mu mwoleso making sure va kubya pokopoko genda weegemese togenda kulinnya nnyonyi bannange nga toli mugeme empisa ezo bbiri nababuulira eddagala lye bakkiriza e Canada okubanga lyofuna AstraZeneca, Pfizer, Madonna ne Johnson & Johnson. So making sure as empisoze wakola kize wafuna. Tebakuba omululuuza mwana wa maama toyitawo. Waliwo baganda banga abali mu nsi z'ebuwalabu balina erinnya eddala lye babakuba ery'empiso. But batero dingamba naye olina okufindinga out ne Immigration Canada oba immunization eyo kirizibwa. So making sure oli mugeme ate empiso bbiri ennaku 14 nga tonalinya nnyonyi making sure oli mwetekefutefu okujjako COVID test ya kusasulira wano ku fly something wanji nyo we bagirako COVID test making sure ne ku kisaawe baddamu ne bakebera so weteketeke bulungi amateeka n'obukwakulizo bigobererwa terms and condition apply. Bw'oba ofunye visa era ng'oli mu kusaba gwenga okkiriza nti visa ojja gifuna tiketi tekeeka wakati wa $1,800 okuva ku 1,800 okukka wansi 1,300 awo eza hoteli abasinga nabo batera ozimbuuza hoteli zaffe zigenda kubeera on promotion nsanvu ennaku $3 nga 7 luba lukumala nga kuliko breakfast so weteketeeke bulungi. I think yeyo information that is very good. Bera ku mawulire ngolaba nnyo amawulire ensi engeri gyetambulamu ku conditions zikyuka nti bw'oba ova mu nsi mweti kati nawulidde nti oba abawano tesobola genda Dubai oba bwe waliwo ebyatuukawo last week or 2 weeks toyingira naye ate abafuluma bakola ki bakomawo so weekuumire ku mawulire ebintu bingi ebikyuka naye nga Canada tukyali baggule kasitoba nga oli mugeme. Thank you so much. Happy New Year. Muchala Solome, Mama PTMOF, thank you so much for your time. IBRAH mukasage manya gange abantu mwena bali mu diaspora mbagala nyo. Thank you so much for loving me, supporting my works and always watching our works, commenting, sharing and advising somewhere. Wanone wali mutuwa amagezi wanone wali then to those ababeera bavuma obuvumi mwebe basooka okutubuulirako nga tuyingira business tebasooka na kutugamba ku bagenda tu supporting mbuulirako kiyitamu otya nange bantandiseeko basooka kutubuulira banaavuma omanyi ng'oyingira ekintu waliwo abasooka okubuulira ebirungi byogenda okufuna munaffe basooka tubuulira ku babi so be bammwe basooka kutugamba nti gye muli muli balangi bweti muli bakikula bwekiti emitwe gyammwe gyakula bwekiti muwangalira mu nsi bweziti so we are aware of you people tubaagala nnyo. Be blessed katonda abakume ate abawe ebirungi byasinga okuwaffe aseneko nammwe abaweeko because ebimu ku bisinga okuboogeza obubi kubanga temufuna birungi bye tufuna. IBRAH mukasage manya gange mbaagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. PTMOF tetumusanze ku apartment tumusanze wakaawe tulina kigamba abantu babeere nga bakimanyi ali wakaawe. See you next time mbaagala nnyo.